Hello, bamikwano mukama yebazibwe mwasibye mutya kansube nti muli bulungi. Abasiraamu salaamu aliko. Kati twagala kwogera ku kiviiri kyaffe oba ku nviiri zaffe ng'okozesa no oil, coconut oil, lemon wamu ne zeyituuni oyo omunene mumutegedde ya bye bakolamu olive oil. Kwemulaba akaka green sikyo. So mukwano, please subscribe to my channel for more videos. Osobola ofuna videos zange mukwano zemba nkola ki zemba nteekayo. Mulazi n'enviiri lirwe nazinaabamu kale saasibamu bututu asaakola ki omanyi wali olwemba omugayaavu mubitegeera nammwe. So nanaabamu wali n'ekigaji nenzikwata bukwasi paafu so ono oil omulungi ng'okozesezza biri ebisigwalyo ka video kange wakaliwo ng'okozesezza biri ebizi cream Vantika cream mulungi. Ate nga tugenze ne wano eno musomeko bulungi wano ngenda kuteekawo akafaananyi awe wano mu luzungu wamma wanawo mu luzungu osomako n'olabawo bulungi mukitegedde. Ngenda teekako akafaananyi ng'osobola osoma obulungi naye kati tebirabika bulungi naye nga kubanga omanyi lwaki lemoni mulungi ku nviiri, kokonanti mulungi ku nviiri. Bibino kyova olaba namuguzi ono waliwo n'omulala wa kokonanti oil naye nga nayo yabadde nezisakuza eki njamugula oluvannyuma nagambye kansooke nkozesa omwo kuba waliwo n'omulala oil gwe nnina. So ono ina naye mulungi ku nviiri naye aziyambako okukula, ne coconut aziyambako okukula, lemoni ayambako okusiiwa era ako naye ayambako nga treatment like that. So ono oil oba omufunye osobola omugula sente si nyingi, omanyi simanyi 10 riyal I think, I don't know, naye nga wano mu Dubai 10 dirham Uganda gwe mutwalo gumu. Kitegedde badiya. So namuguze mulungi ina mulungi, coconut mulungi, mukitegedde badiya. So katutandika okusiga nviiri zaffe mujja kuba mulaba engeri enviiri ezigenda okukola ki zigenda okuba mulaba. I'm trying naye si byangu banange enviiri ziruma enviiri ziruma naye it's not easy naye kugezaako bugeza sikyo badiya. Okay, let us start. Kati mulaba oba omusumulula kano akasaanikira kabaddeko sikyo. Kati waliwo wano akannya kano okasindikayo bwoti kano akatu kati oba oteeka mutu just oba ogira bwe bati kitegeerayo. Munansonyiwa nti wali mashini ebadde ekuba ndowooza temujja wulira bulungi. Kati mbadde mbalaga engeri gy'osumululako kano kasaanikira kalala. Kati mulaba wano waliwo akanya. So kati akakanya okajjamu n'akambe. Kati oba oteeka mu nviiri just oba ogira bugizi bwe bati tebyetaagisa ate kusiiga ku ngalo ate teekamu no ono ali kiriya. Kati maze okukasumulula mukala kati katulabe bwafaanana. Ye mukwafu kati olaba nkajjeemu kubanga kikwafu ne kano oba osobola okuyisiza wano naye wano ate aba agenda kuyiika mungi kubanga mumulaba mukwafu. Lwaki? Coconut oil yenna aba alina okuba omukwafu.
tasobola kubanga oilo w'amazzi naye bw'oba omaze omuteekako bw'oba omaze omuteekamu aba asaanuuka. Mumulaba bwafaanana? Aba akola ki? Aba asaanuuka. Ndowooza mumulaba? Mumulaba bw'asaanuuka? Asaanuuka mpola mpola bw'ati. Naye nga lwakyali bw'ati coconut oil naye nga mulungi nnyo. Mulungi ate tawunya bubi. So kati engeri gye tumaze okagira oba osobola okugira n'ogiramu bw'oti. Kati mulaba mwana kiri clear. If you can try osobola otryinga n'ogulako no oil bambi mulungi. Kati oba osiiga kuva ku gundi wansi kubanga enviiri tuba twagala zikule tuzaagala zikule kuva wansi. So kati oba omaze osiiga kuva wansi n'olyoka n'osiigawa ne kungulu then nomala n'osibako akaveera oba oyagadde kubanga bw'osibako akakaya oyira aba agenda kukola ki? Aba agenda gwira mu gundi mwaka akakaya. Mukitegedde bamikwano? Naye ng'ono oilo wakabi. Bw'oba osobola omufuna osobola omugula si kyo. Naye nga bambi temwerabira ku subscribinga okufuna buli kamu kemba nkoze eki kemba nsuddeyo okugabanyako ku magezi. Si kyekyo, please subscribe ne Mukama akuwa omukisa mukwano. Tukyagenda mu maaso nga bwe tukikwasaganya naye ye mugumu. Era bw'oba okoze ekigajye ono coconut oil obantika oil osobola omuteekamu ate awunya bulungi bambi. Tawunya bubi nti buli omu aba agenda kwekengera biki okitegeera. So osobola okukola ki? Osobola omuteekamu mulungi naye gye bamuseera sente ntono nnyo si kyo. Anti ndowooza mulaba nti ntaddeko akaveera naye ensonga eneetedde oteekako akaveera aleke kuntononyekerako kubanga bwe naateekako akakaaya aba agenda kugwira mu kakaaya. So nkomekire nga kyenjagala sikoze eki sikifunye. So kwe kugamba nteeka akaveera then oluvannyuma nteekeko ki? Akakaaya. Njagenda okunabamu nga zimaze okuba kiriya. Anti ndowooza era mulabe n'akagundi maze osibako. Osookako akaveera keekano kwikali. Osooka n'ozikwata paafu mukitegedde. Osooka n'okwata paafu n'osaako akaveera butaleke kugikasobola okukola kyoyagala mu nviiri munda then luvannyuma n'oseekako ki? Akakaba onaateekako akakaaya luno olugoye luba lugenda kunywa butto so amumalemu mu nviiri. So kati oteekako akagundi teri muntu asobola n'okutegeera nti okoze eki kyolina kyotaddeyo mu mutwe. Mukitegeera? Please subscribe osobola ofuna buli video yonna gye mba nteekayo oba ogifuna buli kenjagadde tusobola okusharinga konna oba okafuna. So please subscribe to my YouTube channel. God bless you. Mukama bampeera omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.